Bantu bange mwebale ejo gyonna gye mutuusaako engalo. Amanya nze Muzungu David Kadongo Kamu music analyst. Olunaku olwaleero ntambuliddeko mu bitundu by'e Bunyaka, nkyaliddeko mukadde waffe mukwano gwaffe Muzeeyi Magala. Muzeeyi Magala, nsaba obuuzeeko ku abatulaba. Bane mena abalaba mukwano gwange ono Muzungu David balamusizaako nnyo, muli mutya mugyebala emirimu. Erinnya nze Magala tazibwawo, bali kyewuunya kitaasimbwa gwayambadde musajja alumbwa. Okay. Muzeeyi Magala nsuubira abasinga mwamutegeera nnyo ng'ali ne muto wange Kakalaamu, ate Kakalaamu waavaawo ne tufuna Saabazonto ng'atwaliriza embeera eyo. Tujjukira SB4 naye story yagitunda nnyo ey'entaana Muzeeyi Magala gye yeesimira. Anyway, Muzeeyi Magala twagala tutegeereko ebimu ku bitonotono ebikwatako. Ninkwatako nze Magala mutane wa Yusufu Semakula. Ndi muzzukulu wa Inusu Musoke Semakula. Bamuziika Uganda mu Nsumbi, Uganda awo mu Lusiro, naye ng'amaka amakulu gaali Jjeza. Ndi muzzukulu w'Eseri Nakibuuka muwala wa Kakonge, Zakariya. Bamuzaala yafa 1934, ne jjajjange bamuzaala 1919 n'afa 1994 gw'okutaano. 24 ogw'ekkumi 1991. Nva mu lunyiri lwa Muwakanya mu ssiga lya Natiige Magala mu kasolya ka Ndugwa ekatenderezebwa Mawokota. Abamu katenderezebwa kibasalako nti katende. Okay. Kale bannange, ono ye Muzeeyi Magala. Simanyi oba nammwe gye muli ebintu bino mubiramba nga bwagezaako biramba ebintu ebitukwatako. Nze wombuuza omuntu gwe tuyinza okolesa nga cyclopedia ye Muzeeyi Magala, kubanga omuntu asobola okubuulira obudde ekintu ekyo bwe kyaliwo, omuntu oyo abeeramuko owanjawulo. Muzeeyi Magala, ekintu ekyo kikola otya? Saasoma kugenda eri gye mwagenda, gye nenfuna obudde bwange ne neesomesa. Mu bye nasoma oba bye neesomesa, nayagalanga nnyo okumanya nti singa mba ngamba omuntu ti gundi yafa lunaku bwe luti, mba njagala mubuulire ennaku z'omwezi, kuba bano boogamba baba bakimanyi ekituufu yafa. Nga bwe bagamba nti yafa baba bakikola ki? Olina okuteekako ennaku z'omwezi nti nga 11 ogw'omukaaga 1997 basudde yafa. Naye bw'okoma okubiika obubisi nti basudde yafa, tekimala nabo baba bakimanyi takyafulumya nnyimba yakola ki? Yafa. Kye nasinganga okukwata. Anyway, Muzeeyi Magala y'omu ku bagoberezi ba Muzungu David. Nakyewuunya omwezi gwali gwa Novemba omwaka oguwedde we yankubira essimu nga ntegeeza nti nze Muzeeyi Magala, era nasooka kyewuunya nga nali sikisuubira. Wetwayongera emboozi n'aŋŋamba nkukubidde essimu eno okukwebaza emirimu gy'okola, era njagadde okutegeeza nti nze omu ku bantu abasinga okunyumirwa ebintu by'okola. Muzeeyi, lwaki onyumirwa ebintu byenkola? Lwaki nyumirwa by'okola? Ogezaako oba okola. Sijjaga nti ogezaako okolera ddala bye nnakula njagala, nti njagala nnyo omuntu bw'aŋŋamba nti Christopher Ssebadduka yafa. Kati kyangu ekyokulabirako nti walaga Christopher Ssebadduka nti yafa nga 15 Desemba 1997. Kati nga nange kinnyamba ataaziika oba ombuulidde n'olaga Saala Birungi nti yafa nga 2 Ogw'omusanvu 2024. Nakyo ne nkiraba nga kiki? Teri atamanyi nti Saala Birungi yafa. N'ekisinga ottawaanya abantu yafa ddi. Kati ate gwe tewakoma awo, tokoma kumanya nti yafa, tokoma kumanya nnaku za mwezi yafa, naye kikutwalira n'obudde
n'otegeera n'omuntu gye baamuziika kamuwa ekyokulabirako ng'ekyolwaleero osituse n'ova gy'ova n'ogenda paka Kalwe kiri mu ggombolola ye baamunanika Mituba 6 n'otegeera Ssebbowa Mugonza gye baamukola ki naye abantu bangi badde batijja ne Ssebbowa Mugonza akamasu kankutte ne baziddamu teri yali atutte budde n'ogwo onoonya Ssebbowa kati nze kankugambe nabeerako e Busula emyezi 8 naye nga buli ayogera ku Ssebbowa Mugonza aba e Busula bamwogerako nga gwe baaziika wali mu Kalule oyitawo e Busula n'okkirira waliwo ekyalo bakijjulula omanyi ekitebe ky'essaza kyali sayidi eyo ne bakijjula ne bakizza Ebbowa ati wali ekyalo bakijjulula leero lwentegedde nti Ssebbowa Mugonza bamuziika era naludi nekukubira nonyunyonyola gye baziika Bukenya Francis era abantu badde bageegenya entumbo ey'omugoowo wange nga teriyo yali atutte budde kumanya ani yaluyimba bw'aba gyali abeerawa bw'aba yafa bamuziikawa ekyo kyasinga okukola ki okunjagaza n'olwaleero bwombuulidde kasozi njala yagwa nga simanyi naye bulijjo nti bamuziika Nkokonjero Ntenjeru ekintu kino tukikola olw'okwagala okugatta etoffaali ku kisaawe twakizuula nti baganda baffe abamu abali mu kisaawe bafuuka balya ngenda gunaasigalawo gutya okubeera nga nti n'emigigi egijja nagyo gigenda kubeera nga gikola ki gisanga emirimu gino gye baakola era simanyi muzeeyi wootuuka n'okuba ttooki mu kadongo kamu ow'omu maaso omulabawa ndabanga eyavuddewo kadongo kamu omutunira ku bayimbi ab'ennaku zino abayimba ku mikolo gyonna egiri emitongole nga Ssebatta tafanga naye nga baba baagala emyoteso gy'abalimi baleeta ennyimba ndala nnyo nga Ssebatta yayimba Nkumbi eyamba mu 89 naye nga tebakyajjukira nti yaluyimba yensi we tukoze eki wensi we tuli ensi gye tulimu yeyagala abantu okubakolera bye bandibadde bakolera naye nga bayita mu kuvuma abantu eyo nebanga nayo omusono gwazze ate ng'edda twali tumanyi nti ensi yonna bwebaamu abayivu abangi ebangunjufu naye kyetuswaziza nnyo ng'ensi besinze okubaamu abagunjufu abangi ate bwe basiiwuusa empisa nga bavuma abantu awatali nsonga naye ng'oli afuna ekintu kitini nnyo n'alandukira okwo n'avuma ne gwamanyi nti ne bw'aba ng'agasa famire ye yonna tebasobola mmutuuka era nakula ntya nnyo abantu omuntu yenna ansinga mu myaka ansinga ne mu nfuna nansinga ekitiibwa nze muwa nnyo ekitiibwa era nze omuntu yenna avuma omuntu amusinga ekitiibwa ate naye mweraliikirira nga kkondo manya bw'ava ku ye adda ku nze kale baganda bange nze Muzungu David nkyali ne Muzeeyi Magala tuli ku kyalo Bunyaka nkugamba nti osobola okungoberera ku mikutu gyange Facebook eri mmanya ga Muzungu David Kadongo Kamo Music Analyst followinga likinga commentinga sharinga TikTok Muzungu David Kadongo Kamo Music Analyst nayo commentinga sharinga likinga ku YouTube nayo tukusaba nti subscribing oteekeko akadde commentinga sharinga likinga Muzeeyi Magala tugenda kubeera nga tumufunanga at least mu week tujafunanga segments nezinabeera 2 tubeere nga tunyumyako naye Muzeeyi Magala nategeerako nti wakola archive eyo oba etterekero olyo eri ebintu ebikadde mu tterekero eryo wateekamu kinaki era bwe nali njogera naawe nakugamba entaana eyo omwaliro ogwo ogule waggulu mwe banziika omwaliro ogwokubiri oba ogwandibadde ogwokusatu lyetterekero lyange lyekaddiizo lyensuubira oteeka mu buli kikadde ekyogeza ensaanu ezikomaga eddinika entamu ekibya byonna byemmanyi nti omuntu yeetaaga obbirabanga bwe byali teepu amayinja era ojja kunnyamba ompeeyo ne ku jjinja ngalina ne teepu ne radiogramu
kane eyo oba baneevaawa radiogram tusobola ogifuna okuvaawa. Waliwo omwami ali eyo e Masaka waliwo omwami ali e Masaka abirina ebyo ebikadde bitundako era kisinzira ku njogereziganya. Then waliwo n'omwami omulala gwe bandagirira mu bitundu by'ekazaawo naye sinatuukawo. Ekisinga okuneewuusa ne TV ey'ekkundi eyakavaawo kati oginoonya neekubula ne rediyo kaseti era lulina gwe nali ngoberera ne nkulaba ng'osomesa abantu wano nzijjamu teepu wano wekola bweti ate naawe nkwebaza omulimu gw'okoze mu mukwano. Weebale nnyo weebalire ddala okuwanira Kadongo bani n'abali abayimbi bonna nga muli ba Kadongo kamu muyitako ewa Muzungu David mwebaza awaniridde ekintu bano bannaffe aba bakubye ekikube. Kati ekyo kiyinza okubeera ekizibu maybe mu maaso bajja kiraba naye sisuubira kubanga mbaddewo kati okuva 2016 emyaka 8 nga mwendi mu kisaawe nti abayimbi ye muntu ng'osaana oteekayo oba oluyimba lwe n'atalikinga oba okomentinga oba okusharinga oba okukubirako oba okuweereza ka message n'akugamba baaba munaye omulimu ngulabye naye yogera ekitamusanyusizza omuwulire olwo lw'ogenda okubeera nga gwe asinga okubeera omulabe we naye ng'oba olumu munaye okireese mu butuufu bwakyo olw'okuba nti ye abadde tayagala kijje bwe kityo mbw at least wandinkubiddeko. Omunnamawulire omutuufu tasooka kuteesa. Era nze ekinyambako ndowooza kubeera nga nkikola professionally. Kati muzeeyi tudde ku kisaawe kyaffe eky'okuyimba. Otandika ddi okwagala Kadongo kamu? Mu 87. Yaya ate nkitandikira mu lukwata gitasinga ng'etambuza ekivulu baali bakitalawula ensi yo Kasamba Lyanda. Ekyamani basudde era najja okuyingira kwali kwa siringi 5 nga nina 2 mwali omwami omu kati muntu mukulu bamwitawire ewabe nansula mu kikaali nendaba ekivulu ekyo kyaliwa mu Kiyembe Luweero era bwe mala okulaba ekivulu ekyo Sebatta n'aleeta ekivulu abawasa embaga kyali mu Nsamba ate kyo mala okiraba ne baleeta okudda kwa Nakakaawa Nsamba holo eno yeno yasande mu biro Kafeero si ye gye yagira Oweruweero ebya Kafeero bitankanibwa wa watuufu abala bagamba holo y'amawande wa Kinoni abala bagamba Ridrini kati seri amanyi watuufu kuba abantu mu nsi muno bo beezira kulya kigambo bo bakituuma kubanga naye si Nsamba nasobola okwogerako ne yali manager we owa Nsamba owa Kafeero Kizito Godfrey era ngenda kwongera okuddamu omubuuza naye nga yali wa Kinoni olutalo olwo kubanga nti yagattika entalo zaali nnyingi mu luyimba olwo kubanga eno yasooka ng'ali kwa Bitex oba akimanya ogundi yayimba n'otunuulira akakolwa nga kazanyira yali ayimba Abitex mumulanga lwakuba mutono nga mumugeza kakolwa oba kituufu yoyogera nedda kati Abitex ono omunyoya akimanyi akimanyi bulungi mukwano gwange Abitex nkutumirako munnange nange munnaye nali ndi awo era nga bajjo mukwano gwange nali mbadde naye ngeri naye gye yeekulakulako waya mwogera katinga mukwano go enkyaba omukubira essimu akuvuma matama kati bajjo ye nga ye yayingira mu biri engeri gye bamuvuma ennyo amanyi n'abantu bonna bakuvumwa era nze bajjo mubeera leero nga muli ba mukwano nkyana omukubira essimu n'akuvuma obulungi ate Abitex ye obeeko ku ssimu nanyinyonnyola bulungi naye era nga bw'obamanyi bo bonna beewulize si be bangwe nnyo naye bwe nali mbaddeko naye Abitex so bwekityo bwekyali nze nalaba nnyo Kafeero yatuuka okufa nga mulabye emirundi 32 basudde 27 Sebatta 22 Matiya Lwima 19 ate ng'ekikwewuunyisa
waliwo naliko nga Matiya Luyima ye muyimbi wange yayimba ebizibu by'ekyalo ebizibu by'ekibuga waliwo oluyimba lw'ebizibu by'ekyalo oba okkirira mu kisenyi ettutu ne likufumita omwana we yalema okuzaala oyo n'azaala Namagoye tolirangako omukyala we omukulu oyo n'azaala n'omukwata n'omupakasi akatadde oba ekonda ne likutukako ekiro ekyo kyennyini ensanafu ne zikuzinda weteeka ompadde omulimu gwo kati olaba muzeeyo bwe tulina ebizibu by'ekyalo ate lupya ebizibu by'ekibuga lupya luli yakuba 83 ku teepu ya Kansigaze ne luli anankuumanga Kansigaze Kaddulubaale anankuumanga anyway ngenda dufuna kati ate bino ebizibu by'ekibuga biri kudda ku gundi ku Sepiya mu lumbe lwa Sembuusi kati kyengenda Sembuusi yafa Sembuusi ye koloneri ow'okusatu ye yali koloneri ow'okusatu Sembuusi Kadolindo Moses Katende yasooka ye koloneri yasooka yafa 1989 ku koloneri ku Moses Katende nekuddako David Kizito oyo waali waali ye koloneri owokubiri naye wakati awo mu 91 baafuna obutakkaanya n'avaayo mu kibiina jjukira Kadongo Kamu Super Singers yali etambulira ku muzanyo gwa koloneri kati kwe yali agenze Emityana ewa Mulupi gye yasanga oyo John Bosco Sembuusi Kadolindo ng'abaana bali ewa Mulupi batendekebwa katemba n'aleeta omwana oyo yali aweze emyaka 19 obudde obwo mu 89 mu 91 mu 91 n'amuleeta n'amutendekamu awo ekya koloneri bw'atyo n'agenda mu studio ne bakola Sepiriya mu lumbe lwa Sembuusi oyo naye nti ati kwendaba mu video David Kizito kati olaba David Kizito David Kizito yali mu video naye audio amaloboozi ga Sembuusi Kadolindo yafa nga 22 ogwa 2018 Desemba ne tumuziika ali Mutundwe Kampala naye nga era yeoyo ali mu luyimba bwe twadda mu kifuuta ekibanja kya Laakeri n'ekitambo kya Mangada kati gwe ayagala otegeera John Bosco Sembuusi Kadolindo ayogerwako nonya video ya Celeste Kasule gye bayita Mudondo yoye eyazanya mu video ya Mudondo ne Celeste Kasule kati osobola okunoonya video eya bamutunda byapa eya Sebale yoye yatunda ekyapa ye yatunda ettaka abaagula ne bajja ne bamenya yoyo n'agenda mu bbaala n'anywa omwenge kakati ate Matiya Luyima amulekawa atazze David Kizito anti kati awo makati awo baafuna obutakkaanya ate ne Sembuusi yennyini Sembuusi we yavaawo n'agenda mu Matendo demonstration school Matendo promoted singers naye we yatuuka Amatendo jjukira nti oli yali Matiya Luyima mukama wa Sebatta yali mukama wa Sebatta kati engeri Sebatta gye yali avudde eno n'atayagala lutalo okola ki kubeerawo wakati we n'amugamba sooka okole ki sooka oddeyo osabe okujja ano awo Prosi Nakamya ye Hadija Nakamya amanya g'amatuufu eyayimba Paatu oba yali Mangada ye ng'agenze mu kulabako ewa Prince Jopo Kafeero n'azannyayo ku mugundi bakoya n'amutwala ye yayita Sembuusi Kadolindo n'amutwala mu kulabako n'akolerako eyo mu kulabako n'azannyayo muzannyo yali azannya buzannyi ku stage teyakolerayo luyimba so obulamu bwe obw'endongo ne bufuka kati era neyafiira awo kubanga we yava ewa Paulo Kafeero n'agenda mu Kisagita Singers eya gundi eya Fred Kiwanuka eyo ng'ali nayo oyo Farida Kiwawu Kyanfudu simuulyangako yali mukyala we Farida Kiwawu Kyanfudu akyaliwo Mathias Walukagga Mamuli Katumba ono Lubwama yaluwa manager Lubwama gundi ono bamuziikawa aliwa Fred Kiwanuka Fini ali Kajaga Kakuuto
twagenda kajjaga kubana baana akantu kannuma akanjiija ekajjaga nene ffe tulinayo ekajjaga eno ebitundu bifaanagana neye waffe tusangayo ebyeno biyitirivu eyewaffe bamuziika akakuuto era gundi yamutwala Geoffrey Lutaya ng'emopi we bamuziika yatwala ekitundu ekyo kati siyinza kulimba nti oba yamutwala anti munayo omanyi bino ebyokutemaatema ekituufu buyinza n'okukyanga ano naawe ofunye district kale ekyo ate kino kyekitebe nga nze meeya waayo ne batuwa tawuni kanso ate oba meeya babunyimira ki nga n'oluguudo luulo Magala Road luno nze nalwewa ate ani alutwala bonna abagenda balagirira wange era munnaye tubadde batulagiridde nti mugende ku nnyumba ki enjeru okozesa ebintu biringa 3 mukati eyesimira entaana n'erinnya Magala alimu abamutuusa mubuuziza muti tubuuziza muzeeyi Magala eyesimira entaana olwo ne batulagirira aliko ekasana nti mukwate ekyo ekiguudo kino ekisooka okuvaako mukkirire nakyo bwe mutandikira okwambuka awo waliwo omuti gw'amasannyalaze mukwate ekyo ekikubo bwekityo so obadde otunyumiza wali nti walaba abantu abo nalaba nnyo abayimbi nalaba super singers ng'ezannya okudda kwa Nakakango yagala mbaga emenye ebitooke ezewuli yatuze Nakakango wamukisa nnyo olulumba lwali lunyumya nalukwata awo waggulu awo waliwo ffene nga ngendayo nenduyimba n'oluyimba nze ennyimba ze nakwata Sepirya mu lumbe lwa Sembuusi okudda kwa Nakakawa Jessica Nababi ow'embikko gwe bakazaako ow'embikko yali ayimba Jessica Nalule amanya amatuufu omukyala yali Jessica Nalule kati wategeera omukyala ono Asia wa Bobby Asia wa Charles oye yafa kati mama wa Asia ye yali muto wa Jessica Nalule kasozi gwe Jessica munange Nababi kati omukazi baali bamuyita Jessica Nalule nti yayimba byaliyo yali true story yali true story sono n'ekitaawe wa Jessica Nalule Ssaalongo Yonasaani Mbowa yakafa bamuziika awo Ekunyu baali bampindi kunywa we ekyaggo naye bali n'omulimu gw'okunoonya byonna n'obimanya ekyensinga okwagala anti kati ebiseera ebisinga Lubaale yeetanira oyo amulaga omukwano kituufu nti kati otuuka nga emikisa gino gy'ofuna olw'okuba otuukiriza obulombolombo kati buli kimu kibeera kijja gy'oli abantu ne balowooza nti ologa naye nga tokola ki tologa kati nange ntera nnyo ogamba abantu nti ebyafaayo kati si binoonya wabula binnoonya omunanga oba oli awo oli naakukubira essimu nali noonya Ssebbowa Mugonza ewaabwe n'omuntu gwe nsobola okutuukirira omuvubuka yali Dubai Kizibwewe aŋŋamba munaye oyo kojja wange n'aŋŋamba George Ssebbowa Kizibwe wange era ne tutandikira okufuna communication kuba boŋŋambye Kalwe Kalwe nasimbawo ne ku mitwe nalimayo Kalitunsi nga sirowoozanga nako nti Ssebbowa Mugonza bamuziika eyo kati nze nalako Ssebbowa Mugonza nawulabira Ngogolo kyali 97 wakati wa 97 ne 98 kyali 97 tuddeyo kema yafa 96 Ssebbowa yafa 96 yafa 96 ogw'ekkumi kati olabika mu 96 pozi 95 wasi 96 sijjukira kugenda Ngogolo kati kiba kubanze ninawe nzijukira bwe kiba 96 namulaba 95 waliwo mukwano gwange ali awo bamuyita Kigonya twatambulanga nnyo era mbanveeyo nali nva kugula mwanyi wa mwami mu biro nendaba ekipande nga bakisimbye Engogolo mu tawuni nenzirayo nga bakyasiba essanja bwe bati nendaba Ssebbowa nga musajja muwanvu namulaba nga ayambadde essaati bayitanga Ferida
So bwe tutyo tutuuseewo ne batulaga yafiira mu nnyumba ya ssubi, obulwadde bwamuluma. Mukyala we ono Nabisere naye bwali bumulumira eyo mu bitundu by'e Buddu gwe yayimba naye akamasa era gye yafiira ne bamuziika eyo. Kati ate ono mukyala we ow'omunju baali baayawukana ng'amukubyemu n'oluyimba Ndagire Sikisoolaayo. Olwo oluyimba lwaliko endo naye gwe okimanyi nti lwe luyimba Nabukenya olwakafeero ne Ndagire Sikisoolaayo olusha ennyimba olwakadongo kama esinga endongo enyuma ezinyuma Nabukenya olwakafeero ne Ndagire Sikisoolaayo genda olunoonyeeko. Ayayayayaya naye abakubi b'engoma b'endongo obudde obu yabafuna ate okuba ekintu bwe kityo. No, kati abo buli kiseera n'ebyakyo. Kati omulembe ogwo gwali gw'abadongo abo nga beezimbira endongo zaabwe. Nti kati nga wentudde ano ndaba ali kagitaako nti muto wange oyo asobola okubeerawo ng'ali ku kagita okwo azimba emboozi. Noono okuyimba yayimbanga ng'azimba emboozi ye. Kati wamala okuzimba emboozi ye olwo n'agenda eri banne ne batandika okupractice nga owa beesi nti ngenda kukuba bwenti, owa solo nti ngenda kukuba bwenti. Kakati twetaagisaamu kino kiringa mu kudda kwa Nakakaawa eno awe Lusemba baasuniramu endongo mwami wange awo kiringa eno oluyimba Matiyo linzisa 86 olwo lwe luleeta Nakakaawa mu kisayi ky'okuyimba. Anti kati Matiyo linzisa Sauda batenda Nakakaawa okutandika ye nga ye lwe yatandiikirako. Kati nazzaako oluyimba olwa Mere Zinsanze dayonoonye waliyo olusooka bakwasina lwe ndujjukira luli ku kansigaze zeewuli yanaakuumanga wasooka nga wa myaka 9 enja kuddayo olunoonye si lwe lusooka era muganda wange Matiya Luyima kubirako ku Muzungu David abadde nno mulwadde. Matiya Luyima abadde mulwadde he was operated cheki bamulongoosa aniya saategeera naye muganda wange ng'olabye n'obulwadde kyenategeera Matiya Luyima eweebwa abeera Wakiso gye babeera wakaalo Naluvule oba Sinaluvule bayitawo Kayunga naye nanjagadde okulaba Matiya Luyima oyo Matiya Luyima yanjagaza nnyo obwami bwa Kabaka. Matiya bwe yalinga ayimba nga mwami wa Kabaka naye simanyi nti oba Katonda agenda mujjulira ng'abufunyeeko obwami bwa Kabaka bandimuwaddeyo waakiri omuluka kuba yaliko dipute w'omuluka Musepiya Mulumbe Sembusi n'abeera ow'omuluka wetwadda ku kifuuta nga DC amuwadde amuwadde naye ate DC yagabanga bwamuluka buno obwa chief obutali bwaffe bwa mituba tuba mituba 5 kati nganze bwendi wano mituba 5 ne Matiya Luyima muganda wange nkutumirako Mukama akusuuse bulungi naye nkubiraako ndabe wenkusisinkana weekend eno nanze nenkulabako Matiya Luyima saba onkubireko oba sikyo nze ngenda kukubirako mbadde njagala oba tukole enteekateeka ku Sande tugende tulabe ku Luyima nze wendi nja kukubira ku Sande oba ku Lwomukaaga luno olujja naye kyandibadde ideal kyandibadde kirungi singa tukozesa Olwomukaaga kubanga ku Sande yinza okubeera ne video shoot twatandise okukwata video za kadongo kamu kati nagenda otuula nga ndaba ebimu ku bintu bye tulina okukola ebigatta akadongo kamu kwe kubeera nga tusobola okukwatangayo videos. Ennyimba nnyingi ez'akadongo kamu nga zanyuma naye nga tezirina video. Tetulina nti tuzikola lwa kuzifunamu naye tuzikola olw'ekigendererwa okuzuukusa ennyimba ezo. Banyinza bakukkiriza oba gwokola bibyo? Kati
oba olumu tukola obumenyi bw'amateeka olw'okwagala ekirungi okukola ki okubaawo kati nno nkulaze nti ntuuse n'ewa George Ssebbowa Mugonza nga waliwo omuntu ogwo naye n'okunoonya okutuuka obutuuse ewa George Ssebbowa Mugonza olutalo oluli awo oluwedde emirimu ogenda tandikirawa angambye muwala we waali omulenzi ye tebamanyi wajjali kubanga nti omulenzi yaleka abaana babiri naye nti we yamala okufa oyo Ndagire gwe yayimbamu Ndagire Sikisolaaya n'agenda n'omwana we omulenzi Nsuubuga kati ono Nabitaka Joyce yasigalawo yali eyo mu bitundu by'Ekitintale kati kiyinza okubeerera ekizibu okunoonya famire oginnyonnyole ate oluyimba kibe mutandikiddeko tugenda kukwata oluyimba lwa Muzeeyi Celeste Kasule Junior olumanyiddwa nga Saasira lwe luyimba olwamuleeta mu kisaawe ky'okuyimba nandyagadde mukwate n'entumbo y'omugowa naye ani ayimba oba olugowa waali omukazi Betty Nabulya Matiya Mugerwa waali asobola okugira odutereza ffe kye tufa era twawa abantu ekyanya gwe singa oba osobola okufacilitatinga kubanga mwetaaga mu locations mulimu okutambula mulimu okola ki gwe n'oteekamu akatono ffe tukole omulimu ogwo gukole ki gubeerewo kubanga ngenza okulaba nga waliwo abaana abazanya oluyimba lwa Mpanga ne bazuukusa oluyimba olwo ne lukomawo mu bantu nesuna Ben n'azuukusa akamaso kankutu yali Mbazira Tone kazi abo banjawulo bebamu batambula babiri naye Mbazira Tone gwe baakyaza n'akuba ekyo ekintu kati we yakikuba abantu ne bakyagala nnyo olwo Suna Ben ye n'ateekamu ekinyaanya ate ani yazuukusa entungo y'omugowa omukyalo oyo bamuyita Harriet Birungi TikTok ndooza yasinga abagundi abagoberezi ku TikTok abakadongo kamu ye yaluzuukusa yaluteekayo abantu ne balwagala ne baba nga basobola okuba nga bagoberera TikTok mulungi bamutani Harriet Birungi Saala Birungi bamuziikawo Saala Birungi ali eno oludda lwe Semuto ali eno Semuto bamuziika Semuto Saala Birungi we Semuto bamuziika Semuto kitundu kubanga nali njagala nnyo ndabe ku bayimbi abo gye baaziikwa kubanga kituyamba biba misomo ensanyuka gye twasanyukamu nga tukyali wano nkankunoonyeza ow'okukyalo omu ku baasinga n'omutegeera oba n'amufuna nga Motoni wangi Ssebo ndi bulungi Ssebo oli otya no Ssebo ekinkubiza essimu si musango wabula kwebuuzaako Saala Birungi yaziikibwawa yaziikibwa ku kyalo bakiyita Kiteredde kiri mu ggombolola y'Essemuto yesewo mu luka gw'Ekirema manyiwa Kirema kale mbadde wano ne Muzeeyi Magala era nga tukubagana empawa mbagamba Ssemuto yesewo Kirema wano omanyi bwe baazika ekirasika walya nsimanyiwo bulungi naye kati olaba ekikandwa eno gye baziika Lutamaguzi munnange simanyiwo kikandwa kati olaba kalinene erikaadi weyange oyingira Ssemuto kwebatadde kati ekkuba erigiri mu maaso eryo erikuba erikija n'okkirira awo we baziika ekirasika walya kati Saala Birungi otambula otya otuuka we bamuziika kakati bw'oba oyitidde nkulagirire ng'ovaawa Muzeeyi Magala nva Nakaseke ntuuse mu Stenseni ku roundabout Essemuto kati bw'oba ova Nakaseke nedda kati awo bw'oba ova Nakaseke olina kuyita Kapeeka ntuuse nvudde Kapeeka ve Kapeeka vuga akave Kapeeka mu tawuni vugako kilomita ng'emu waliwo ekkubo
eri kutulako lya ttaka erikuba eryo ligwa Oyima Road. Ndimanyi eryo. Kati eryo erigwe Oyima Road mwoyitira kati mwoyitira oba wakava Ekirema. Ku masomero. No, ku masomero. Awali kyacho awali Church of Uganda then kilomita ng'emu. Okuba ku kaalo bakayita Kiteredde naye we bamuziika tewali nnyumba. Yasi ebijja biri awo ku kkubo. Bw'oba Muzeeyi Magala bw'oba omanyi omwami yasomanga amawulire ku leediyo gwe bayitanga Robert Boogera Mayanja. Kati Sarah Birungi oyo yali muto wa Robert Boogera Mayanja. Asoko twogere ku Boogera Mayanja. Yafa mulamu. Banaye musoke mulamu. Nakoma bamukute bino ebyali ebyemakulu bita ku mitwalo 5 obijjukidde. Oyo akuwa ennamba yange ojja kunkubira tunyumye. Ogambe Sarah kale. Okay kale bantu bange tubadde twongera kubeera nga tukakasa ku kintu kya Sarah Birungi. Twogera ebintu bingi abantu ne balowooza nti tuba twesudia tulimba tukola ki naye tukola analysis we analyze bye tugenda okwogera. So oyo ye Muzeeyi ono tuline Muzeeyi Magala tubadde twogera ku Sarah Birungi. Kati Muzeeyi Magala nsaba osiibule kuba tulaba tubeere nga ate ffe tudduka tudde Kampala. Abatulaba batulabye abagoberera Muzungu David music analysis analyst music analyst kale omusunsuzi wakadongo kamu mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo ow'ennakatu ow'entamu enjaliiro ow'enkajja tunayitanga babiri nga tubalabyeko akawala mu kulemberemu tubalege entumbwe Ssaabasajja Kabaka awangaali. Kale bantu bange kwetutyo wetulabise ate n'omulundi omulala tugenda beeranga ne Muzeeyi Magala. Oyinayo endongo enkadde? Ndinayo gita gye ndina. Ogitunda oyinza gimpa bubi. Tujja kiraba nga tukomyewo. Njagala ondeetera. Naye nze ninayo ddungu Muzeeyi Magala. Bayita adungu. Mwana watu nze njokedde mu Lusoga era waffe adungu. Njagala endongo ne bofuna nga agitunda nga yalayise. Nja kubuuliza. Namutawani wange oyo yamugulira ndongo. Naye njagala nga namwekola. Kale nga tesuka mitwalo 10. Kale se. Tunagifuna? Tujja gifuna. Bw'ogifuna nkubira essimu. Kale.